Bosiko Defense LC1 ndiwo wano lw'abantu bange bonna father bamaze banga akolaki ngatulugunya oyo omusajja ayambala amagando ne mulabanga father ne si father alimu olumafia mafia ni mwe tunakutegeera abo bonna balaba abantu balimira ku ttaka konna ye ettaka tamanyi we likoma tamanyi we liva yagamba nti wonna ayinawo ettaka atukutte atukubye mu makomera olw'abantu kuno alinako abantu beyaweererako abaana ne byazimbako ne teyaweerera kyalo buli muntu ali ku kyalo kuno asobola okweyiya ssente ze nasobola okukola ki okwebeezaawo wano we tulimira wano wonna we tujja ekikumi watugoba yeeyagaliza yekka olw'abantu ababatu abantu ennyumba nga nnya zazimbidde abantu ayagala kufugaza kyalo embeera twagala bannange ab'obuyinza nga bazze basuse ne bakola ki ne bajja batuyambe ku musajja oyo kuba si faaza oyo mafiya yakwata abaana nga bavubye wali mu kidiba ky'ebyennyanja nabibaliisa ebibisi faaza yennyini emigwa gy'abantu agikwata ejjente n'agisanga okukubo n'asala n'omwana gwe baliisa ebyennyanja yafa kale oyo si faaza banne batuyambe buyambi batuggirewo omutujju oyo buli kimu agamba kike baba abatuuze obalaba bonna baba bali mu nnaku wali waliwo buloka ekirombe kya buloka nateekawo abaana ku bulanci abo bakuberewo nga bakubeerawo buloka naye buli kadde abeera abagobawo era tusobola okutuukawo weebali ku kirombe kiri ekya buloka kiri wali eri kale tamanyi gy'ava tamanyi gy'alaga yembeera gye mbadde njala mutuyambeko Edward Mukalazi ekiri wano ewaffe ennabyewanga faaza tulemesezza tumazeeko emirembe tetukyalina we tujja kyakulya buli we tulimira akamere kaffe nga gyakakuula buli we tukubira buloka nga gyagamba wawe agamba ettaka yagula ekyapa okuva eri paka eri wansi yonna ekisaalu kyonna agamba yakigula ng'ate yagula ku mukazi oli Nantale yamugulako kibanja kikoma eri nagula ku maama Seeki omugenzi kwe yagula naye agamba wonna yagulawo atulemesezza we tulima atulemesezza tetukyalina we tujja kyakulya atutulugunyizza ekitundu kyonna era ffe tetukyamwagala era ye yeeyita mbu faaza abeera atambudde akutte akwata amajambiya agamba nja kutema abantu nja batemera ku ttaka kati oyo faaza yoyo yayogera ebyo kati oyo si faaza oyo era atulemesezza twekyaye tugenda kutandika kumutema butemi kati kumuyigga waali si gavumenti singa tetuyambe kutulwanako oyo musajja tugenda mukolako nga bwe tusobola tugenda kukola nga bwe tusobola kubanga atulemesezza we tujja ekyokulya tetugenda kulya ye ebigambo bye mugamba ave ku ttaka asigale ku ttaka lye yagula yika 11 ze yagula ku Nakirijja zabasigaze naye atufa tuveeko kubanga tugenda kumuttira eno. Amanya nze Kimera Anthony Mulangira. Tusaba ab'obuyinza batuyambe faaza atutulugunya we tulimira kuba faaza ffe ng'abaluddeko tumanyi faaza omukyala yamuguza ettaka yamuguza yiika 10 naye kati okweyongera eyo wansi amazzi gamaze kkala gamala kukala nalyoka yeeyongeza naye tubadde tusanga bwe baleese ab'obuyinza batuyambe batuleke kuba ffe tulima bulimi naye wonna atutulugunya atujjawo n'obwa faaza kompita bulina tusaba buyambi ng'abatuuze b'Entinzi LC1 atugobaganya we tukolera emirimu gyaffe balandiroodi tebatugobaganya naye ate yeyeera kati yeesiba ku buno bukabuusu bujja ne bumulyako se we kaba kaavuwadde nga kajja kamusabayo 10 ng'amulimbalimba ng'amuwa ssente atutulugunya tusaba batuyambe nga gavumenti bwe yayingiddemu tewaliwo nannyini ttaka tusaba atuyambire ddala baluwa nga neetaaga faaza nvunaana okukolera mu kibanja kye nze nkolera mu ttaka lya mukama wange bamuyita Jaluna Segawa alinawo yiika 5 kwe nkolera kwe nkubira bulooka yagula ettaka eryo nga mulimu ekibanja kyange era ne simusaba ssente nensigalamu nga nkolera emirimu gyange nga mu kibanja nga tebwe nkuma ettaka lye kati ye faaza nampaabira nti nkubira bulooka mu kibanja kye ate nze wenkolera tewali kibanja kye obuzibu faaza bw'alina kweyagaliza buli wamu yafuna famire bagita yabakabuusu buno obuve ekalungu wano ne bumulimbalimba nti ttaka lyabo nga ettaka lyatundibwa dda ne bumugamba tugende tuliwoze tuliguze kati faaza ate nalowooza nti okuba bamugamba odde muguza kati atusanga tukola n'alikaayanira temuve mu ttaka lyange asanga abantu nga bali mu kuba bulooka n'agamba muli mu ttaka lyange talina kyapa bweyita ow'ekibanja
Kabuyera City Chairman Yero Situmuge Paris kozi sabu county. Tuli wano munaku ya kiyongobero olw'okusiba abantu baffe Paulo Odida Faza Bwanika abatuuze baffe bonna abasiba olw'ebibanja. Bwanika ayina ettaka lya yiika 10 naye alikozesa okulaba nti buli kibanja kya muntu akibba. Tukubira bannaddiini bonna abakulira abafaaza batuyambe ku musajja ono mujja mu kitundu kyaffe kino ekyennabyewanga gye yagula. Jjajja nga yeerimbise mu kiti kya faaza naye ng'ate si faaza ku bikolwa byakola. Era kinnyika ne bannaddiini bonna okulaba ng'omuntu alyowa emyoyo gy'abantu ewa Katonda akola ebintu ebifaanana bino. N'agenda mu bitongole ebikuuma ddembe n'aga nti ye mutuufu. Yasima ensalosalo ku ttaka lye waayita ne tractor pangisibwa wa Muveti, kati essaawa eno Akaya n'agamba nti ayitawo yeeyongerayo. N'atuuka ye kennyini n'okwatagana ne baali nabo ne boonoona buli kintu naye ng'akiwaayiriza ku banne. Ffe nga bassentebe b'ekitundu tuli bennyamivu olw'omwami oyo alwanaganye ne Ssebalamu, alwanaganye ne Haabi, buli ttaka lyonna lyasalagana nalyo balwanaganye nalyo. Tusaba ssebo Pulezidenti muveeyo, kano Nakalema wasindisa abantu corruption naye omusajja gwasindikiddeko mukyamu mujje ku ground munoonyereze ekituufu. Abantu baffe abakutte babatutte nti emmere yatemeddwa n'ebitooke byatemeddwa tebannazuula ani yabitemye. Ku mizannyo gy'abali oyinza okwesanga ng'ekintu kiri waabwe be bakola ebintu ebikyamu ate ne batuleetera obuzibu. Abasajja balina ettaka lyabwe baaligula ebyapa baliina asalagana nabo ye buli watuuka agamba yeeyongerayo. Tusaba minisita Nabako bavaayo, mukyala Nakalema vaayo, mujje wansi wano mutuwonye omusajja ono Faaza wajja tuleetera obutali butebenkevu. Abakulu abaavudde mu ofiisi ya Pulezidenti bazze kulaba ani yatemye mwanyi n'ebitooke. Kyokka ku ground tebazudde muntu yenna. Abaavudde mu ofiisi ya Pulezidenti bazze okulaba ani yatemye ebitooke, ani yatemye mwanyi. Era ku ground tebazudde yatemye, bakyali mu kunoonyereza. Naye lwaki ate bakwatako sayidi emu ne bagitwala ne bagisiba? Kitegeeza baba beekubidde, baba bafunye oludda. Kuba tebafunyeyo obujulizi nti gundi ye yatema. Lwaki basibako sayidi emu ne sayidi endala yo baali gikutte ne banoonyereza nga bonna babalina. Bwe kitaba ekyo ne be bakutte nabo babate bo bagende ku mulimu gwabwe ogw'okunoonyereza. Kitegeeza nti abakoze obulamuzi ne basala omusango kasita mukwatako abamu. So nze ngamba nti Faaza kutakira ntena kubanga omusalo muno alinamu ekibanja nga kiramu nakirijja era nakirijja alinamu ekitaka ate yamuguza ku ttaka lye tomanyi bwe kifa newalifa ebitooke batandika okulima wano bagatandika okukijjamu n'atwalira Pulezidenti kigenda kwe naye nsimbi emu naye tutera okufuna ebitaka bya lumonde mu kiseera tujja kufunga bwesanga batera okufuna bitaka n'abikuula ne difference yiino ya mugwa 7 214 ng'akubba lumonde ne muwaabi 2024 otaddamu ebibunde tutandika okussaamu naye lwakuba nti manpower teyali y'amaanyi nnyo muteekawo kitonotono ngeri amazzi gaba mangi omusobola kitwala mulungi mutya omu nemukola kitonomu
niye tutekako site tutekako mpolampola kama wange bampeereze mwayo tutekane nagenda kufumya akitekawo twato twamwabya n'asirika kakati kyaleese obuzibu twatandika complain nga tutekawo boundary zizino twatekawo boundary zizino n'akomplain atandika okukola ki naku polisi yatulipoti nga tukubyeyiika wano siko ya mailo y'ettaka lino tubeera ku differences nnya nyingi eza damage nga faza yayo so abakozi tubafuna tubatuusa batujja abamu okufuna nibakole netukola ebintu bino naye olwokuba lwalanga mukoze ekintu nga naye akola ki ajja tulinga maneja wa saidi katombere nekikasayasaya nange nintuze munokumulekera akubaga enjogera eri naye ngaono eyanguzaako inayiika 3 nembasaba bajja kwogera nga nzira ku saidi naye mu mateeka g'ettaka ensonga bwe zibaawo nezino bwe ziri olwaleero nga munoonyereza ku kino ekyakagwawo waliwo ekisobola okumalawo okutegeera obwannannyini n'owekibanja yawe olw'okuba nti waliwo fayiro eziri ku poliisi tusaba fayiro ezo bwekiba kisoboka mujja kufuna ekitoola naye bwe munaagenda n'ekimu kino kiguddewo oluvannyuma nga waliwo ebyasookawo oba oli awo abantu abali wano bannannyini n'abatuuze abakolera wano bayinza okusigala nga babonaabona naye nga ekituufu tekiteeka okuba nga weekiri n'olwekyo mbasaba nti obwannannyini bw'ettaka bwetaagisa nnyo mu nsonga nga zino obwannannyini bw'ettaka bwe kiba nga kisoboka at least ensonga nga zino zeeyongereko mu b'amateeka abalala nga kooti etuwabule oba ewabule abantu bano bonna so kooti weba ewabudde kiteekebwe mu nkola kooti gyeba esazeewo oba kooti eyinza okuwabula ekirala nga kya mateeka ddala oba kooti zikkirizibwa mu mateeka ga Uganda na buli muntu okulaba nti agoberera ekyo kyennyini waliwo okunoonyereza okuteekeddwa okunoonyereza kwekuliwa kwe kutegeera fine dokita father ayinza okuba nti wano wawe ekibanja naye odida mwami odida yagamba wange ekyapa omwami kyayogerako kirala kike kiri walala naye kino kyange then mulyoka mutambulira ku kiki ekyokutegeera ddala ekibanja ono yayingirayo oba teyayingira kyembasaba kyekyo era singa munaagendera ku nsonga ey'okunoonyereza obwannannyini mutuukirize okupima abana mulina okuleeta abasaveeya bapime bakakasize ddala faaza gyali wawe odida wagamba wawe bwe munaamala okutegeera ekyo ebirala byonna bijja bbangulira naye ettaka zibu nnyo ate ettaka terikoma n'olwekyo mbadde nsaba nga mwemusise ne mujja mulabire ddala nti ekintu kino mukimaliriza mu mateeka naye nga mufundikira n'ekyo okutegeera obwannannyini naye bwe mutakikole bino bijja kugenda wala nze nga bwe mmanyi eby'ettaka mwebale nnyo mwebali